kiringa ekiyayiyayi nze bwe kindabikira naye kirina omutima omulungi kazi atawonjerezi bambi nabadde ankubiranga nnyo namuga nesikulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyayi era olumu oba abeerawa bagamba ayina egetoli mufangoni lumu njagendako mu fangoni eyo bambi alien skin ekyo kibuuzo kyo kibuuzo ky'abannayuganda kati kambabuulire alien skin mwagala nnyo naye simusinkanangako naye mulaba alien skin mwagala nnyo ya kubanga nowe mumanyi ngamba okuddukaza emmeeza ensirweno kakati ajja kusooka awulire mu nnyimba zange nti naye awulaye bwawule bwasobola okufyuzinga bwanaba asobola okufyuzinga munze njja kuyimba gwali mugambo gw'amaanyi ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula kubanga sizoni namba ebijanjali kulira emyezi emeka ena naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo guba gukoze eki okola ate namwe mumanyi ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina kikola ki nina weesula kati ejja ngenda kukola nti koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo luno otuddemu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu ne mugamba lujja tewali mutawaana genda wali ewa Senkoole misaaki genda ewa misaaki omulabe nemugamba naye kamukukubire nenkubira misaaki nemugamba lujjajjaawo mumpeere space nga papa bwe mumanyi nagamba tewali space weeri jangu bakubuuza ebibuuzo byabwe era obiddemu ebibuuzo esuubira nnyo okubijja gye muli kubanga kkiriza obagaana omugambo mbadde nguwulira nga guva saidi yammwe kyesaamanya nga tutandika endoobo nti guno gwali musango okwegamba nti olina okunnyonnyola lwaki oli mu ggwanga olina okunnyonnyola lwaki ofunye mu ggwanga olina okunnyonnyola lwaki wakomyewo olina okunnyonnyola lwaki bakusanze ng'otambula ne zubeedi olina okunnyonnyola lwaki kwegamba ensonga why nasooka n'ekitwala ng'ekyokuswaga naye nagenda okulaba ng'ensi erabika eninako obwannannyini mbadde njogera n'omukumu wali nga tusaaga naŋŋamba nti ate si ffe ffekka fe abali wano tulina be tukiikiridde eyo bino ebibuuzo naffe babitubuuzabuuza eyo ne banya nina okubaako byenkola ki byenziramu n'olwekyo bannange ndi wano tuve mu by'omugambo gwe tuba tula ku social media nsaba mumpe omukisa ekigambo okimbuuze butereevu nange nkikuddemu buki butereevu okitambuze ng'ogamba ekyo ye yakiŋŋamba ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina kamera yammwe eyo eringa sasi oba eringa mundu nenanyini kwata mundu bw'atatriga nelikuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti ensasi kandisikemu adde mwakole ki awone n'olwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte naffe abalina microphone naffe bwe tuli oluusi oyinza okuyimba ku muntu ekigambo kibi oluyimba ne lulanda olumu ne lutta bizinesi ze olumu ne lukola ki gundi yakuyimbye nammwe enjawulo bweto tewali njawulo naffe lwekyo mbadde mbasaba mukozesenga bulungi cameras abamu tumanye okuhandolinga ng'otwogeddeko ekigambo naye ate oganolaba omwana we ng'akaaba bya ddala omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina mutegesi wa bibulu kali kamumanyi era wajja wakabamuta anko kati kamulaba ng'ayogera ne kajja edi lwaki anko gundi ako ayogedde bwati kati ko nga tekamwagala nga muntu okay so mbadde mbasaba tuhandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyambaga Zubedo wanyanize ebibuuzo kakati ebibuuzo ebijja
ogenda kusooka otuyitiremu mu lugendo lwo okuva wano e Uganda okutuuka e UK byokozeeyo paka w'okomyewo. Obufuuze n'ekyo kibuuzo. Funa bulungi then awo tugenda okwatongerezaako ebibuuzo by'abantu ebirala. Kati kirambulira. Ova otya e Uganda ensonga eyakutwala lwaki ekikujja e Uganda otuuse e UK kuki okoze biki nalwaki okomyewo kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njagala bali bavubuka omuntu bw'oba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe. Nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abasajja abalenzi bwe baba akyali mulenzi nasabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeeyo akayumba nkole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa e Bulaaya kuba natambulanga nnyo obwana bwe ne bukomya ku airport ko nga tekafuna na mukisa kukola ki ntinya ku nnyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumu nsabirira mbatwala. N'olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nalina era Mukama nannyamba gabaza nnyamba ne kituukirira ne matinno batwala. Naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu. Kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse ebyaki ebyobufuzi ndowooza wewava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kuba ndowooza kisho gye nasooka okukola yali ya misa kyali ku Serena abaaliyo najja ku stage tewali gwe tuyinza kuwaayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akacupa waliwo akasuka akacupa oba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwaayiriza abantu nti abantu bamufuma n'adduka ndowooza ekyo tekikola ki tekiriwo era nga munajjukira nti wayita ndowooza ennaku nga 2 nange nennenya so biri byali byafudde mabega nga kibeerawo lwakuba nti bwe kyajjira waliwo ebigambo ebyo. Ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu kujjako ng'ozijje mabega n'olwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire ekyava mabega nga kisabira Mukama ki. Ombuuzizza ebbanga lye namalayo lwaki libadde bwebiti nosalawo eba okomewo nasalawo okomewo. Bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu weeks 3 era ng'omugambo gutabusobola bwe nakolakola gatyanzeekoma mu sabbiiti 3 ekitaasoboka. Kyenjagala obbanyonnyola nti mu famire yange nalina famire y'abaana 6 children nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganye naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko e Bungereza. Mukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga e Bungereza tetutuukangayo. Kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kya buntu nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga waga nti ono Makinde nabo babiyita bulala omwana okumanya nti liri dduuka eno baasi eno train nalina okubawo ku budde muteeke mu ssomero mu ddwaliro kino bakikolayo bati so nalina okubawo obudde ekiba kintu kintwalidde emyezi 6 almost naye paka lwendabye nti basetolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana mugumye kale kati kanzireyo e Uganda ate nkwasaganyeko e Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka wano. Kasi tugenda kwaniriza ebibuuzo simanyi batutandike na Shamima alina black book namba Bannayuganda naye mu black book eyo Bannayuganda balina black book waliwo ebyasusse n'okusukka nebisigalira naye oba tosobola kufuna exercise book otukoze bulungi black book nene nnyo nayo kikyamu. Ekyokubiri city deported kinakyo kikyamu nti e Bungereza omuntu okubeerayo kinkoze weeks ze na residence permit yange
bo gye batwalanga endagamuntu. Nze nayinwa obutuuze endagamuntu za nsi 2 ne famire yange ine endagamuntu za nsi mmeka 2. Nina eya Uganda gye mumanyi era nina n'eya Bungereza. N'olwekyo Bungereza saagendayo nga oba ngenda byakwewaayo oba kufuuka wabula naliyo mu mateeka era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era nakuddayo mu mateeka. Ensonga lwaki nti abaana basobola okusoma, tosobola kugenda mu masomero galino sambaana nga toli mu system, ebintu ebyo bya system. N'olwekyo ekyoga nti nadduka wano oba bandikotinze okabe kyonna kyonna si kituufu. Banze mmanyi abantu abasinga wano mulina n'emikwano Ebungereza. Osobola okucommunicatinga, osobola kugamba Mayinja Ebungereza ani abadde amusuza. Nze wano nga bwensula e Uganda ne Bungereza nsula wange, ne Uganda nsula wange. Kubanga namba gye nkugambye tosobola gamba gitwalire munno. So yonna wa wange naye tosobola wadde okufuna enju nga toli mu system. N'ekyo ndiyo mu mateeka. Naye nga wano wensinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabo. Naye nze ndi wano Kyaddondo we. So oli mutuuze Bungereza? Ndi mutuuze Bungereza naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndika. Baana bweyagala nakikola bo basobola. Ogambye olinayo amaka? Ninayo amaka wensula wembeera ne famire yange weebeera. Si mapangise si ki wagagula? Ekyo saali kyagala okukyogera ku kamera. Naye amaka gye gali lwakuba eri togulanga eno bagula osasula mpola. System yaffe si tebakozesa nnyo cash, bagiyita mortgaging, osasula mpola tebiringa banga osasula awo nyini kati nino nsaba ojjewo nga tonadda kubizobera ojjewo ekintu kibadde kigambibwa nti olina emirimu wafuna ddala n'emirimu eyongeza olina emirimu gyobadde okolakola kiveewo olumu then oyongere n'eshamu mu kyagatta obadde olina emirimu mu bbanga lyobadde yini waliwo emirimu gyobadde okwasanga engalo nga wafuna olwedde Beera sitoyi obabuulire nti Ebungereza ofunyeyoko ku buli mulimu kibayita Ekyeyo. Omuntu akulimbanga nti osobola okumala Ebungereza emyezi 2 nga tokola. Mpozi nga tolina bikola nga tolina ezo mpapula kikola ki? Kyekyo kisoboka. Work permit tolina that residential permit nga tokola ki? Naye mbadde nkola n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye Omungereza okuva buli muntu olina okuba nti okola. Tosobola kubeera mu eri ensi nga tokola wabula gwe weesalirawo okola ki? Kati ebijja tutwala mu sisitimu nnyingi naye nga kizibu nnyo ng'oli na famire n'otakola. Bw'okeera ne weebaka otulo emyezi 6 ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep. So saagala kulimba mbadde era nebyenkwasaganya. Oyinza okuba n'ekibuuzo ekikyali ku Bungereza ne tukijjirawo ddala bashamima ayinza okutwala ku kirala. Amutegesi wali kuno omupalama yavaayo n'agamba nti olina koosi gy'ogenda okusoma yali bituufu. Sagala no mbatwale ndina koosi gye ziri era waliwo kakoosi ke nasoma naye Bungereza yagonza okusoma era bw'ogitunula ennyo ensomesa yayo oyinza either okuwaabira education sector ya wano oba okuwaabira bali tebaatuwa ekifu. Kuba both certificate osobola okukola certificate mu wiiki egi oba mu nnaku 3 noba ng'osoma online ne bagamba okusinkana twagala okukakasa nti obitegedde nti tetukusinkana kuwa bibuuzo. Nagamba nakusindikira course era n'osoma online ne bagamba gw'owulira obiyize kati jangu tukuwa ebiki ebibuuzo. So okusoma kwayo si kuno ng'okwaffe n'okwata ekitabo kyembaga kyombuuza kiwanvu eri toba na kitabo abaana tebasoma bitabo kano kagiseewo kakubuuli. Lumu naye nagamba muwala wange namugamba naye Sherin buli lwova wano ogamba osoma naye siraba bitabo butolivaizi nga toogwe nansekerera nagamba no edio nti tusome na bitabo tuba na iPad
kino kyolaba ndi ku ssimu siri eno ipad siri wano ndi ku ssomero nanga nemugamba kutukole ki so tekuba kusoma nga kuno okwaffe oli omusanga ku ssimu ye naye ng'ali ku koosi n'agenda ennaku 3 n'akola ebibuuzo n'afuna certificate n'afuna omulimu so twaiza bamu wasoma nasomayo ka koosi naye nga naali agadde kukolerawo Omunnayuganda ayinza okwebuuza kulaba nti wakomyewo osulawa otambula otya embeera eri etya kuba bwe wali ogenda batugamba ennyumba bateekamu abasudaani kati be basulamu kyakubiri emmotoka baagisika baagitwala ne woteeri nayo neegenda sente zonna n'ozikozesa okugenda e Bungereza nti omunnayuganda asobola okwebuuza serebu waffe asulawa atambula atyo obulamu buli butya okuva bwe wakomyewo kuba ebyobugagga baali baatugamba nti yaggwawo ogono gwali mugambo gw'amaanyi ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula kubanga sizoni namba ebijanjali kulira emyezi emeka ena naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo guba gukoze eki okola ate nabwe mumanyi ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina kikola ki ekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bweti ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nnene nnyo awaka wanyuma bantu katantu baba bagenze bwe nawe n'obeera mu kuyumba weebase mu kino ekisenge kiri owulira ekikonye n'ogamba oba omupiyazi so nayina kusooka nengisaamu abakisobola nsulawa nina weensula ago sige mayumba gokage nina ennyumba mu bitundu ebyenjawulo si wano wokka naye mu Uganda era mu Kampala so azimu kuzo kwensula ati mami Mayinja kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagifula yawapangisa naye tewagitunda ennyumba yange saagitunda bweri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagikunda emmotoka bagisika emmotoka tewali yasikako motoka naye wano tulina byetutwalanga ebyamaanyi emmotoka kintu kyojjawo ate n'okola ki n'ofuna ekirala oliwo akyayogera ku ekira sikwekyo oyagala tuvuga tugende ku kirala ekirala mami Mayinja kulikayo ayagala nnyo okweyanjula bampita menta nkola nesanyuka amkat ekibuuzo kyange kiri nti oli politician oba buli muntu omulamu politician okujjawo nga takimanyi bumanya so being the normal person then I am owagira team owagira party no sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu ebiba bivudde politics n'obyogerako olw'obulungi bwaki ba Uganda omuntu okuva lwotandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba ofuyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political mwekitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious okay bwirooyera tula nti ova mu nsi kitegeeza ensi bagifoomingira mu layini yaki ya political bwirooga nti nina eddiini kitegeeza religious bwirooga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi omuntu yenna bagamba nti siri mu politics aba akulimba okay kubanga ekigambo Uganda kyafamingibwa under what politics awo wenyini nyini nze Edwin kola ne alien skin ekyo kibuuzo kyo kibuuzo ky'Abannayuganda kati kambabulire alien skin mwagala nnyo naye simusinkanangako naye mulaba
alien skin mwagala nnyo ya kubanga kaneme kwa musa yagamba nti wetaaga nnyo sympathy ya principal yetagyetaaga naawe era novayo nogamba nawe tugyetaaga wali otegeeza ki? Are we going political now? No, kubanga kiri mu bantu. Kubanga kiri mu bantu. Bambi alien skin muvubuka yankubiranga kesi alabika muyimbi naye mu Njagala mumba Bungereza naye okubira nangama alien wano koze alien kuba simusinkana naye kati omulaba mutegera mbadde mulaba nnyo naye okutuula naye ogenda musinkana so tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi ngagana omusajja eyadduka byabuki byabufuzi kwekugamba nti bannaye bwekuba kugaba chansi mu kiwaani mugiwe Mayinja naye ng'ate ne mugamba alien tokyuzeeyo munnange siina chansi gyenkola ki gyeneetaaga yakyenamuddamu yeah, that's how I answered naye nga I was replying to his suggestion. Akomyewo concerts nyingi tukusuubirayo tuwayo concert. Mpozi ng'ennaku z'omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange Bebekulu era twasinkanye Bungereza eyo ne tunyumyamu nangamba naye kyali lwaki tetudda Kampala nemugala naye mpadde enkomawo good enough twatambulidde ku nnyonyi emu ate nga essaawa nnyingi nampa contract nga nina okuyimba mu kivulu kya tondeke ekiwatuli nga 26 December era ekyo ekivulu kyengenda okusookamu this season Bebekulu yonna gy'oli nkutumiddeko saagala kuba emirimu biri personal naye is a good person mu mugambo gonna okubadde kugenda mu maaso mbadde nga n'abajja ne baŋŋumya nga kwabo kubaddengako Bebekulu nga bwogira nsi yonna ng'ekkuba wabaayo muki Bebekulu obaddengako Bebekulu yatuuse n'okulinnya ennyonyi n'ava e Uganda najja e Bungereza mulabi wa mpiira siraba nnyo ebipiira nankubirako ne mugamba sookolaba emipiira gyo tusinkane bambi era n'alinnya najja we nabadde netwogera nnyo obudde bungi paka lwe yaŋŋambye naŋŋamba odda ddi nze mbadde nzira nga 3 naŋŋamba nedda ndaba nawala tuddeyo wano nga 2 tuddeyo nga 19 neŋŋamba kale najja ntulinnya ntukomawo so mwebaza nnyo kyata akutte ku mutima gwange nnyo omanye nembeera ebigambo binyuma nga tebabyogera kubbe binyuma nnyo ng'obiwulira ku balala so Bebekulu abaddewo nnyo ne alien skin ekisajja ekyo kiringa ekiyayiyayi nze wekindabikira naye kirina omutima omulungi kazi atawonjereze bambi nabadde ankubiranga nnyo namuga nesitukulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyayi era olumu oba abeerawa bangamba ayina egetoli fangoni lumu njagendako mu fangoni eyo bambi abadde nga mbeererawo yes njagendako mulabeko yasaba Collabo no yali azigabe ennaku teyakinga twali twogera ku personal basis mukwano gwono nnyo simusinkana ngakola efisi naye gyemikwano egimu ku gyavaayo mayika baga Katonda alina akasanvu gyavaayo neŋŋamba alien gwani nze Kimenke nze wati erinnya nga lyamaanyi yaŋŋamba ayagala Collabo yo eyaluna yaggwa ayagala yiyo nja kugendayo gwe wotunula mu music we is that a question also naye va mbantu tekatugire eziva mbantu tunulidde music banga yommazemu nekyoyimba nekyayimba Collabo ogirabawo kati ye mmanyi owange amumanyi nowe mumanyi ngamba okuddukaza emmeeza sirweno kakati ajja kusooka awulire mu nnyimba zange naye awulaye bwawule bwasobola okufyuzinga
bw'anabasobola okukyusinga munze then tujja kuyimba mpulira kupigaza like that. So I think it's kati concert wali owa papa abantu balabira ddala nga beetaaga mu concert onootuwa concert ng'okomyewo concert njagala nnyo naye njagala bakwagala ate baludde kulabako ng'oliwuka nsaba okutandika concert eyo mbeere wamu nammwe wetuliera mwenga bannamawulire. Ekyokubiri bwe tuba tutandika concert temunkuba because bwe ndaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu mubulira muga Mayinja mubininga tontuukirirangako toyogerangako nange tetwasomerako wamu era kukyogala bwe tusongabye bano bonna ndaba baana bato nabanyiiza ddi ate bazadde bammwe ate be bali abanjagala bagaa tuwekoza basirowooza nti gwekoseti yange ojagala abakuba sibeera ekyo kati muzadde naye muzadde wagambye njagala mulabeko ng'ayimba bwe mwantegera lwo bazadde bammwe kakitegeeza muyina abamu ne batukwanira ku nnyimba zo kakitegeeza muyina olutalo lwe mulwana nga sirwamu abakuba wano tebaliiwo omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba mukitegedde omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki okwetta wadde okulwana ye n'afa. So that is what I'm seeing when I see people. Balinga alien skin. Bakimenke bangi. Erinnya eryo mwalyagala kiwa kibungu kimenke. Njagala tuyingizemu ne Ronnie the genius ono